Alex Nsamba kati omugenzi Kigambibwa gye buvuddeko yagula Poloti ku taata wa mukwano gwe ku kyalo Kitemi mu gombola Bamunanika. Kino kyabaviirako obutakkaanya era mukwano gwe n'atandika okumulaalika nga bw'atajja kubaako kyakolera ku ttaka lya kitaawe. Ono ne kitamusanyusa n'asigala ng'amuwooninga ebbanga eryo lyonna nti tajja kubeera ng'akola ki ng'akozesa ettaka erya taata we lye yakola ki lye yamuguza. Kino ekiguddewo kyongedde kututiisa olw'ensonga omusajja abadde talina buzibu ku kitundu akera ne yeekolera emirimu gye naye twewunyiza nnyo kera ku makya nga baamusaze ate kumpi mu lujjudde. Kubanga omuvubuka ensala gye baamusazeemu yeewuunyisa naye nga kirabika fitina kubanga kigambibwa nti abadde azimba enju. Okusinziira ku poliisi, Nsamba yakomyewo kiro 7 ng'ava kulaba World Cup. Kyataategedde nti mu nnyumba mwayingidde mudde omukyamu era yabadde yakabulizaako omutemu n'amusooberera n'amusalako ensingo. Akati ayinza obanga mu kuvaawo ewaka teyaggadde bulungi nnyumba ye. Ono we yasobodde okukola ki okwakisesinga kuba yagenza oyingira mu nnyumba omugenzi ng'ono yabadde yakoze eki yamulinze dda. So yengeri gye yakisesizeemu ennyumba era yakayamunidde wansi wa kitanda kye kyennyini kwe yamutemedde. Baagadde nnyo okufuna amangu. Baagalamu omukono ogw'ekyuma, gavumenti abakwaseeko omukono ogw'ekyuma. Omwogezi wa poliisi mu Savannah Paul Kangave agamba ateeberezebwa okukola obutemu buno bamutegedde nga ye God Semuwaya era ayiggibwa abitebye. Twategeddeko nti omwami ono yadduse era nga essaawa zino tuli mu munoonya era ng'omulanga guli eri abantu bo ne wabaawa amanyiiko amayitire ge nawa waayinza okubeera abeere ng'atutegeeza mangu ddala. Carlton Scovia Nakamya, NTV.